Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Sheikh Hamza Mulindwa. Waliwo emboozi gye mpulira egenda maaso ey'amaanyi eri muganda waffe Idrisa, abamu gwe mmanyi nga Eddy Kenzo Musuuza, n'osanga ng'abamu bamwogeddeko ebigambo binene, ate ogenda okuwulira waliwo Seeko omukulu ng'amukomentinzeeko, ate naye n'akaaba amaziga n'avaawo n'ayogera ekigambo kinene, so nga ffenna tuli basiraamu. Osanga ng'ono yandibadde singa anoonya mbulu nga muli amuyita mpola n'amutuuza n'amuga wange kino kye wakola era na kino kyogenda mu maaso okukola si kirungi, naye ate okumusindika ogenda okuwasa nnyina. Mu butuufu kigambo kiba kikambwe, kiba kibi nnyo kuba bitutuukako. It is not a surprise. Era nsaba buli akomentinga akuume ekitiibwa ky'obuvubuka naddala ku social media. Omanye mbu enkya nange kingwako. Abantu bangi baawukanye mu maka. Tukisanze nga aba single mothers bajjudde be bangi. Buli omu omusanga yanzaalamu babiri yagenda, yanzaala omu yagenda. Kati onoono munnaffe bw'abanga yatuuka mu buzibu, tonnamanya na buzibu bwava ku ki? Kuba amazima gali nti omwami ono ne mukyala we tebannavaayo kwoleka byama byabwe. Bonna Katonda abawadde obuvumu ne beekuumira ekitiibwa kyabwe. Naye tunnategeera ono ye musobya oli ye musobya, twandibadde tutwogera bigambo bingi, twandibadde tweyisa mu mbeera nnungi, tugenderera ennyambala yaffe, bwe bwavu bwe tuyina, si gavumenti yaffe. Bino bye tukola kubanga tulabyeko gavumenti nga bagamba muno njavu n'okusinga ffe, naye nga bali bulungi beeyagala. Ebintu bye tukola bye bireetedde Mukama Katonda okubeera ng'atutuusaako bye tulimu essaawa ya leero. Tukyuke. Bw'olaba ekintu ky'otamanyiiko omutwe n'amagulu tokyogerako nga gwe omuvubuka, kuuma ekitiibwa kyo, kireke. Bw'owulira oli nga ayogedde ekigambo ekinene tomuwagira, kuba akati oli bw'anaagamba muno muvubuka munno agenda awase nnyina, oba n'oli ate naye bw'anaakaaba naye azze ebigambo. Era nkusaba muganda wange Idrisa oba Eddy Kenzo, okuuma ekitiibwa kyo nga bw'ozze okikuuma. Bigambo bingi byaliwo bikyagenda mu maaso ate bikyajja, naye weekuume, tota mu mwago, tobaako gw'ovuma, oluvannyuma bajja gamba gwe muwanguzi akyasinze. Twerabidde nnyo Mukama Katonda ebiseera bino bye tulimu, n'osanga ng'oli akola buli kimu nga bw'akyagadde, n'atafaayo oluvannyuma lw'okukikola. Katonda bw'anaamubuuza ki ekinaddirira gy'ali. Tutegeere ekyengera kyaffe. Tuli mu kyengera nti Katonda naddala abo be yateeka mu ambuleera ey'ekyengera ky'obusiraamu, nti bo obusiraamu bwajja nga butwoleka ne bugaa kino kikole, kikole, kino kireke. Poliisi egenda okujja okubaako byetutegeeza ng'ekyengera kyaffe olwedde kyatuluŋŋamya dda, naye abavubuka ffe twonoonye omulembe guno, wadde n'abamu ku be tulaba ate ng'abayinza otuwabula, olumu bayinza ogenda ewala. Waliwo emitimbagano egy'enjawulo egituleetedde okugenda ewala ne tulema okukoma okumpi. Ekyokulabirako tuyina Facebook, tuyina zi Twitter, waliyo zi YouTube, naye kati abantu bafuulidde ddala emitimbagano egyo nga bwe bulamu bwabwe. Naddala ndi mu kwogera ku myaka gyaffe abavubuka.